Ochalaba okwanjula n'embaga. For you're the rib of my rib, flesh of my flesh, love of my life, I take thee forever. Baby, this is not just a song to you, it's a promise that I will stick to you, be good to you, true to you. This is my message. Omulenzi Kaiteri obalabye ekiri wano DJ tugenda kola speed pay akastetuukaawo nga tukyusa endala DJ n'ateekayo ako kayimba buyimba si kwefunira ddala omulenzi asomoka eri n'omuwala eno kwekyo ekigendo kikola DJ ng'okyusa ati kale awo ani asinga obuka mukyala mwami DJ kwatamu sewo kkiriza nkutegeeze nti bano bafumbo kyemvudde mbuuza ani era basuze mu lyaso nga bakikolako kyemvudde mbuuza ani asinga DJ situlira ddala mwebale sula mu kiro kiramba nga muli ku ekyo twala malala munagazza anti kale abange nze ngenda kuwa kumukumu timu endala hiyo n'oyo teyaviiriddemu awo banna kikyo tuliko ata yerondedde kona wanonda mpola kasimayiro lero abange kale Musumba Carlton Zavinga mweyongera mweno maaso tweyongereko eno maaso Zavi tweyongereko eno maaso gatawo obugasi obudde tewali anti kale bayagala nyimpalanirako bagaya n'abatabaliko abange sooka olabe ekiri wano DJ mbadde naaludde olaba omuvubuka omukiga kale banenga mweyongere eno bamaids mweyongere DJ teekayo kiri wano Danizo kuviti toba wafasi balokole dasi government think this katujikube mu Yesu tuli na city wa mago business free kana kayemba nze kayembye kapo kuzina buzinyi kubukira mukama tetulina nakufe wafe twaje kuba
ndabe essanyu. Ya. Wow, kati bassebo ne bannyabo okujjako nga tewaze ku mbaga y'aboogi ngenda kusaba oba otudde emiira ku bigere ebyo. Basaba mwenna muyimuke. Mu bwetowaze okujjako ng'embaga gy'oliko nkyamu. Naye oba manyi wazze ku mbaga ya Paul ne Aisha, yimirira ku bigere ebyo. Mwami n'omukyala babwogi. Tusanyusa okubalaba. Nga bayingira mu nnyumba yaabwe ey'obufumbo esoose. Bana engalo ezo tezimala manye enjala ebaluma naye bino tubikola lwakuba bakyakola ku mmere. So ngenda saba Sebyuma akoleyo enteekateeka yonna era mukulu naye ndoza gwana abala. Abantu abo basale omuguwa ogwo then Sebyuma ekyokola akimanyi ekigendo twala eddakiika entonotono paka we tunaagendera. Bakwata akambe. Bakawanika n'omwana n'omwoyo mutukuvu. Amina ne basala akalulu ngalo n'akalulu bassebo ne bannyawo kati awo tusumuludde tusamba kaundi oyo omusajja tajja muwasa. Bakawanika Fetujja kuba ku biduulu namba 4 3 2 tusayira ku emu 2 emu akalulu kawasakambe atumunetololezaawe nyininyini mabega wamezaako ekyo omutwalire Soko yimirira basaba ne bannyabo lwitubadde nga tunywamebwa Abaganda
Mwami bwogi nyabo Aisha beera nga talina magumba olunaku olina lumu mu nsi muno osobola n'okugaana fe tubawe engalo annaayiraba okwekoza kalulu kakati ssebo gwe mutwe gw'amaka omutwe gw'amaka teguba nagukulira okujja weerabirire kati weerabirire weetuuze weebeereremu luno olumulindwa olutuukiridde kitaffe tukwebazizza nnyo olw'entandikwa eyabadde mu kkanisa ekitiibwa kyo kye twalabye tukikwebaliza era tukwebaza ne seshoni eno eddaka eya reception tugiteeka mu maaso go ayi Katonda tumanyi nti gwe Katonda omuyinza w'ebintu byonna era tusaba Mukama akadde kano ke tuddamu kabeere ka kitiibwa nnyo era tukawungayo mu mikono gyo buli kyonna ekigenda okukolebwa kikolebwe wansi w'omukono gwo tusabye erinnya lyo ligulumirizibwe mu byonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe nga tukyayimiridde. Okyalaba okwanjula n'embaga.